Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nzize nammwe abaami abakola emirimu egifaanagana bwe gityo egy'amaanyi. Kati nga bw'olaba omwami oyo kyali mu kukola bwe kityo, mubaamu okuwanika emikono, okusitula ebyo eby'amaanyi. Bw'obanga okola emirimu bwe gityo, kyenjagadde okubuulira, beera ng'ofuna ka rosemary. Rosemary oyo w'omufuna wonnyuka ekawungeezi, fumba amazzi agookya, fumbiramu rosemary oyo, gateekaawo gawole gasigalemu ekibuguma ekitonotono. Beera ng'onywa amazzi ago g'ofumbiddemu rosemary, gaba gajja kuyamba bulungi nnyo, gajja kunyiga bulungi nnyo mu mubiri omwo. Weebaka ogenda okuzuukuka ku makya ng'ate owulira bulungi nnyo, osobola okuddamu okukola emirimu gyo egy'oku makya. Naawe omukyala omwami wo bw'aba akola emirimu bwe gityo, beera ng'omufaako, beera ng'omufumbira ka rosemary mu mazzi, amazzi ago abeere ng'aganywako. Osobola okugafumba nga caayi n'amunywa kawungeezi nga nnyuse, naye toteekamu sukaali. Rosemary oyo akola bulungi nga temuli sukaali, abeere ng'anywako mpola mpola mpola. Rosemary mulungi nnyo ku bantu abakola emirimu bwe gityo, kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi. Mweraba.